Tutulese wano tulabe chairman atubulire ku nsonga za Nalongo ne Ssalongo. Wanti chairman asinga obimanya kye tusinga okwagala okwetaaga Nalongo jangu. Tukuzinze no mu kitundu kyo. Chairman. Omukyalo oyo n'omwami w'omumanyi. Omumanyi. Kati awo ensonga ezitulese wano bali bazeko mu ofisi yo ku nsonga zaabwe ezibatawaanya ye mu mwami. Yali ensonga ki gye baleeta ku luno yinza okuba tefaanagana nekyagala kubuuza. Ensonga yali yabu mwami ng'agamba ntamufaako. Kibanja byaguze eno ebitanga ebirasobola okubeera okumubeezaawo kubeera naye abitunda. Omukyala yatugambye nti ekibanja kiri ekyawansi yakyewolerako loona. Iro Ssalongo n'atugamba nti yeewola n'ebyo basasula eba kyabadde. Yeewolerako emabega. Naye ono bwe yatuuka kugaana nti ekibanja kati kike. Ssalongo ebyokwewola ewange n'abantu agikoze eki. Seze Ssalongo yali amaliriza yadisasudde. Bwaba mpozi nga yasobola okubikola nga tazze gye ndi awo simanyi. Kati luli yeewola mwakati era yeewola sente. Myaka giyiseewo ebiri. Looni yali yakugayo mu bbanga. Kati looni ya mwaka yali ya mwaka. Ekitegeeza kati ekibanja kye kirinaako kiriko. Tekiriiko kintu nze mukulu wange nga bwe naalibadde mu ofiisi yange. Tekuli kirina. Tewali abanja. Sirina kyemmanyi kubanga bwibanga byajjawo mu mbeera nga ye agikoze ne mu ofiisi yange tekikola ki. Ki ekitulese wano tuva eri wansi ku kibanja tukirabye tusalawo Ssalongo asazeewo agenda zimbira Nalongo myezi 2 wanaamuteeka n'abaana balekerawo kubanga basula wano basula wali atuwadde emyezi 2. Ekitulese mu ofiisi yo nawe okuba omujulizi tufune olupapula n'ekkalaamu tuwandiike kubanga mu nsi muno tewali kikulu nga bwino. Omuntu asobola okwewakana naga nali ndoota nali nkwati naye bwino bw'abaako n'oteekako ne stamp yo tetwagala. Tuyinza lwaki tuzze mu ofiisi yo tuvaako wali ewaka natugambirize mu lukiiko byebigere bino tugende mu ofiisi. Wotulabira wano ssentebe w'ekitundu omukulu kanaakulya agenza okuleeta olupapula n'ekkalaamu wamu ne sitampu tuteeke bwino ku lupapula nga Ssalongo yeeyama okuba nga agenda zimbira Nalongo ennyumba mu myezi 2 n'okuba nga wali amuwaddewo ye n'abaana tewali alina kuba nga atundawo tewali alina kuba nga asaalingirawo. Tuwandiise takirizibwa kutundawo kati awo weesemyewo obuyinza bwolinawo okuzimbawo ennyumba y'abaana netubaleeta Nalongo talina buyinza kutunda n'abaana tebalina buyinza kutunda waabwe emaka kati gwe obuyinza obukwasizza Nalongo n'abaana naye nga bo tebeewolerako ate tebatunda waabwe wonna. Omwana awulira nga ye ayagala ssente agendako akaseezize naye awo waabwe kati gwe obuyinza twagala toddamu kulonooza okujjako zimbawo aba tebagenda tunaera banajjo tuno bajja tukawa ssentebe tajja galirawo Nalongo tagenda kwewolerawo Nalongo tagenda kutundawo kubanga be tewali akirizibwa kutundawo waabwe. Singa afiirwa ono omwana Tajja mmuziikawo. Ne Ssalongo tojja muziikawo tojja kuziikawo mu lujja tojja kumuziikawo singa wali oyagala okuziikawo singa yali ayagala okuziikawo teyandikutuddeko kali akatundu n'akatunda ate nawo si wawe tewatundawo si wawe abaana emabega eri tebakyayongerayo kutunda wali eri wali
nabali tebakyatunda ngamba bali ababaguza ate kyoba bakkiriza ati lindako kyanziza ate mbadde njagala nti bw'oba oyagalawo okuziika kuba tuvaawo muteese mwongereko emabega walidu kubanga wano ennyumba egenda kuba etunudde kuki webaziika tekikola makulu sokolindeko mbadde nsaba bwoba owulira nga omugamba wemugali badde baziika abantu bano mugire mweyongereko kubanga ennyumba etunudde wali owatulaze ajja kubeerawo naalongo okuziikawo nga Saalongo ayongeddeko oba twali wanene naye Saalongo yavide kyeyawaali naye kyamani takimanyi siwali wawo wawampa nabaana bange mpeyo mukisa oba wali oyagala nti wano oyagala okuziika lwaki wawatunda nolekawo kakoloti neno koloti tojja muzikawo tojja muzikawo badesaba tukole abantu olwemana kubanga wewange tekisoboka tuwandise endagaano eno ng'obuyinza obuwa Naalongo n'abaana be kubanga watugambe nondi omukyala wamutegeerategeera netukusaba ozimbire omukyala kiwulira tetugamba tusaba Allah nekireeta embeera yayo negireeta nga bwe weerowooza ogule ewanene kubanga ennyumba nga bwetunudde togenda bazika maaso tekiriimu ekiriimu eno embeera nga tenatereera nga sinagula walala kati omuntu afudde mutwalire kyamaani genda omuziike ewuwuje wategekera oli maama w'abaana bali ono omusajja tosa kukwata mwana we owange gwenzaala bamutoba nagende kumukyalo yadde nayingira mu nyumba tekisoboka yadda kulyawo emmere tayinza oyo tayinza nakubalagawo era nanonyereza najja ku kyalo era si yeyandagawo kale tukomewo kati kyeya ekyokufa kino wandiika nga bukugambye kigwe obuyinza tubulize Naalongo n'abaana be mukibanga tuleke Saalongo agenda bazigirawo emyezi ebiri nga bukugambye nange mbadde nyongerezaako nti omwami ono byonna byonna mumukase ani amukase ati mu byatakkiriza ati okolindeko akuziza kulindako ogwoga nti tumukase akuzizaako ebalinagalindasa kijja kutuuka nedda lindako gwe muzindaalo sinze muzindaalo kati oli muzimu oyogera mumukkirize akkirize byakkiriza kakati tuzze mu ofisi ya kyamani tobadde ebyo twatandikidde tusobola gamba okukasa ekyo kigambo kinene owulira kyusaamu nedda oli mukulembeze sikyusa ndi mukulembeze naye mumuleke akkirize yenyini omanyi abaana gye bali simanyiyo kakati toyogera kubanga ensonga toyogera oba tomanyi ishu eno lindako tujja addressing ogitegeere totutabula manyi ogamba nti tumukase tumuziza mu wali eri oli neyeyogerera yekka sokolindeko ekintu kyagamba nti kino kikkiriza nakino kubanga yabawulira oli omukyala ono yamuwasa n'oli yamuwasa bonna yabalinako obukiiko n'abaana yabalinako obukiiko bwe baba bajja mu ofisi ono ne mubasootinga lwaki otutawanyisa nabasootinga n'okolawo singa nasabasootinga n'okolawo ki ekimanya nakikuuma gokikumye webala ennyumba bagizimbye abaana omanyi gye bali simanyi kalekano tukole omulimu gwe otujja mu ofisi yo tujja kwetereza soko sirike nalo eyanzeza kyatugende maaso ekyama abo tuwandise tutya tusomeremu reference okutegekera Naalongo Nalwenkana Tahia n'abaana be yamuzaalamu tegekera Naalongo Nalwenkana Tahia n'abaana be yamuzaalamu ekibanja ekiri ku Mutara kiriwo bukiziiko kinagulwa ku mukyala Nakagwa Nastanzia nze Muteesaasira Abibu mbadde Nalwenkana ekibanja ekyo geddwako waggulu era okumuzimbirako amaka mu myezi 2
abaana sibawulidde Nalongo mu myezi 2 okuva kati era tewali buyinza bwonna kutundawo oba okwewulirawo ssente. Ekibanja kino kya Nalongo n'abaana be baana bebazadde abaana bebazadde Nalongo yekka ye mwalimu akati ekyokuwerya abaana tujja kyogera ku Salongo agambe talina ssente alina kasooka tuzimbire bano lwaki basoma kakanye eddoboozi Nalongo saasoma naye nze ntegeera kyenkona gwe yasoma nkulaba. kiri mu kiziiko kyekyalo kwe tuli era nga tuva mu ofiisi ya chairman okusalawo endowole kyeziwa wakati wa Salongo Mutesasira ne Nalongo Takiya Nalubega era ekisaliddwawo olwaleero endagaano eno gye nkutte. Endagaano eno eraze ewadde obwannannyini Nalongo Takiya Nalubega n'abaana be yazala mu Mutesasira obwannannyini takkirizibwa Nalongo kutundawo oba n'abaana okutuusa ng'abaana bawezezza emyaka 18 nga beesalirawo. Era bwe kiriba bwe kityo abaana bonna bakuleetebwa ku kyalo kino bonna ssentebe abooleka obwenyi tebebo bennyini omwati ne taata ajja kubaawo. Tujja kuddiza ekitundu kyaffe ekisembayo bwe tulidda oluvannyuma lwa myezi 2 nga Salongo atutukkiriza kyeyama n'ennyumba y'abaana weeri era nga baginyuga. Puroguramu taasa mukaawe weebale kuba mulabe bulungi. Taata waffe yamuguza ekibanja naye essaawa ya leero twewuunyiza olaba ng'ettaka aliyita lirye. Era omwami oyo Kamala okusookera ddala yatandikira kusula wange mu maka ng'omupangisa. Mba ndi eyo nga Mr. Kamala ankubira ssimu. Mr. Kamala aŋŋamba nti Salongo batabani bo mbawadde emyezi 6 bave ku ttaka lyange. Nga atugamba atuwadde emyezi 3 nga tuvudde ku ttaka lino